Not made. Tuli bulungi ze tulina mutawaana. Bannayuganda mbatumirako nnyo eyo gye muli. Abatulabira mu mawanga ag'enjawulo. Ebintu bingi ebizze bibeerawo mu ggwanga lyaffe Uganda wiiki eno ne wiiki ewedde. Naye ffe mwe tuli tukola kuba twasalawo okuweereza bannayuganda. N'emirimu kugitambuza. Wadde ffenna tuyita mu kusoomoozebwa naye tubeera n'essuubi nti Mukama alitujjukira. Era bannayuganda temuggwaamu ssuubi. Musigale nga mwekwasa Omukama kubanga y'asinga okumanya. Lwaki abamu babonaabona, abalala bambi balwadde. So ffenna twekwasa Omukama kuba yatuleeta ku nsi eno. Kale awo wennyini wenjagala tutandikire wiiki ye etambudde etya muli egabadde mangi nnyo sooka otuyiseemuko ku ggwe wiiki yo bw'etambudde naggulire kyekisinza okukolera wiiki yange tebadde mbi. Eggulire lyasinga okunkolera mu mawulire gonna agabaddewo mu wiiki. Ndowooza libadde lyaggulire lya Kawalya Case. Okufumbirwa ebweru. Mwannyinaze Case. Bw'atyo bwe yafumbirwa. Lyeggulire eryasinze okunkolera mu wiiki. Abasinga balyogeddeko nnyo ne bagamba Case kyakoze bakiwagira. Ne Fifi the Queen yavuddeyo n'agamba naye akiwagira 10 ku kinne waakyo. Awo tutuuse eggwanga ti omuntu wagenda ebweru abasinga bamu bakadaama bamuvuma ate bo abali Uganda ne bamuwagira. Mu bulamu bw'ensi teri kye bayita ggwanga. Case abaddewo nga ayita mu kusoomoozebwa kw'ebyenfuna ng'eggwanga weeriri. Era landiroodi waba akukonkona tasooka kubuuza kadaama. So mu bulamu bw'ensi eno buli omu alina ebyetaago n'ebigendererwa bye. Case bwe yeepimyepimyemu musajja wange n'alaba nti bw'atwayingako obufumbo wayinza okubaayo ssente. Liyinza okuba ly'ekkubo lyayiseemu okutuuka ku bigendererwa bye. Ekyokubiri abantu abamu tetumanyi birooto byabwe. Omuntu muli ayinza okubeera wano nga munnamawulire naye ng'ekirooto kye kyagenda mu Amerika. Ate omulala n'aba ng'alina obusobozi bwonna obugenda mu Amerika ng'era munnamawulire naye ng'ate muneetayagala. So kakati dream ya Case eri ki? Omuntu yenna nga dream ye yakusucceedinga mu kaliya gy'alimu abeerawo n'akola. Kuba tulabye abatandika mpolampola nga bakiriina n'ajja n'atambula n'afuuka maneja w'ekifo. Ekyokubiri abantu abamu they don't fear to start again. Case ayinza okuba ekyo ekikazi ekyamuwasizza. Oyo omukyala bw'alina abaana 3. Kisoboka okuba nga they are going to start another career together. N'omukazi n'omukyala ng'omukyala business woman. Nga Case agenze kuyiga bya busuubuzi amaladde. Baggulewo ebiduuka e Kampala. Abavubuka bangi bagenze eyo n'abeera mu Amerika myaka 2 n'adda n'aggulawo edduuka n'akola. And they are successful. Yes. So life is kiki ky'oyagala. Alien Skin yatugamba ye yajja kugwa. Era kati mwabamugamba alien ojja kugwa nti ekyennyini kyayagala. Ate mwebale mulabula. So ye yeeyimbira bibye. Can Case live out of the camera? Of course kakati ebulaaya eyo olaba kamera tekola. Eri ensi you have to work. Kigere. Ebulaaya wokka weesobola okuyambira osigale mu kamera ng'ogenze kusoma. Ng'ogenze kukola ki? Kusoma. Bulaaya eyanguwa nnyo nga wagenda kusoma. Kuba omala n'ofuna ekipapula n'ofiitinga mangu. Naye kati bano bankuba kyeyo nvudde wano e Uganda. Nyenze kutandika nga kiriina. Era abasinga obungi bwe bafuna ssente bamala ne baddayo ne basoma obwannansi. Yekoose eriyo ng'ennyango. Yekoose eriyo erimu ku ssente.
kigira kwa abazungu bo bategera ekipapula kyabwe ova wano Makerere ne certifying degree yo noddamu buteeru nobanga wa senior 6 nobanga wa senior 6 katika wali wa diploma omala okusoma bwoti you can work anywhere awo byanguwa naye keizi waba agenze kusiimula kulabirira abaana kwoza ngoye kijja mutwalira emyaka nga 5 okutandika okutegeera dola eyiye nga bwewuunye nga siba musinga bamuwa buwi kati kyova ffe tusigala junior sinza kutta myaka 5 togiina omwaka yonna gyakulya nkoko obulamu bugenda ngewa pulaninga nawala ayagala bingi nnyo ku nsi njitwala bingi teyatuukaka bwenja nenneebaka nenfunawo empama obulamu babuwedde fuga ebigambo byoli mu kulya mmere ssebo technocrat ate omala okulya kyekiddako toilet naye kapa za wano nzo zantama kapa ezitalina pisa genda twala eri nziwulidde akawoowo nazo zaagala bulamu butambule nga ewazi planning gundi jangobere ku kapa zino owaye kati keizi nga tumaliriza ensonga eyo abadde bamukuba amagi oba wamagezi ki keizi okubasirisa akole nnyo ssente mu nsi bw'oba oyagala okusirisa abatakwagala make money, be successful. That is the only way to go. Era abamuvuma keizi bwanadda ne ssente tujjeera ku ziri yaffe mwabamuvuma bamumikwano gye fe abamuvuma naye tujja kumukuba oluseke atutegeera ate nga naye yali akuba oluseke anaaba takyalujjukira luseke kale awo katuveeyo tutandikire ddala sho atuyitidde obuyitizi tekinokuba tutandike endooza n'ensonga ya mwana mulenzi alien skin engeri gy'omukonyeeko ne gundi egenda mu maaso mu bulamu bwe Raila Kayondo yavuddeyo n'amwataakinga bubi nnyo n'agamba nti nno alien skin bw'ateegendereze agenda kugwa ebyo byatadde okwesiba ku bayimbi abaagwedda mbu ye hero ye savior kigenda mmusuula alien skin okuvayo n'atandika okuyamba abayimbi abaagwa kale saba abaavaako kimulekawa ne kariya ye alien skin okugwa kwajja kugwa ekyo tekiriko kubuuza ajja kugwa nesi kati ddi kiyinza okuba mwaka gujja kiyinza okuba myaka 5 emaaso kiyinza okuba myaka 10 n'obutagwa waliyo atagwa nga baali bagamba ogenda kugwa baafa bonna n'ogwa nga tewali aliwo ate oba oguddewa sima kakali alien muyimbi mulungi era tumwagala era tumuwagira naye empisa ze zatulemesezza okumutegeera kubanga okuyimba bizinesi okuyimba kunene olina bapromota balya kuyimba olina basongolayita balya kuyimba olina abakuba ennyimba ku mativi amarediyo ne social media bonna okwo kakati alien skin ye bambi teyategeera mbu tuli mu bizinesi genda naawe kalabe teyategeera mbu tuli mu bizinesi okitegeera nkufuna bulungi emirundi mingi alabiddwako ng'alina entalo ne bapromota baba mu bookings n'atasobola kutuusa bweyamwe bwe ng'omuyimbi era emubende bamunoonya emubende olwedde alina poliisi ki case property zaayonoonebwa abantu ne bafuuyirwa obuntu bya bukadde ngaana lwa alien so ebyo byonna alien bw'anaaba agenze mu maaso n'ekkubo olyo ery'okumuwanga ssente n'atayimba abantu ne beekuba property ne zoonooneka y'entandikwa y'okugwa kwe etegeeza Raila Kayondo yabadde mutuufu omuntu eyavaako edda atakyalina music aliko asobola okuwa omuntu aliko amagezi n'agaluka tamuwa amagezi ga byakuyimba amuwadde fair comment nti alien bw'otakyusa mu mpisa zo bangi nnyo be tuziwa ne tugamba
nti gundi gwe bw'otakyusa mu mpisa zo ogenda kufa era munene bituukirira Abannayuganda nga bali too emotional ne batandika Tamale amanyi olukwo olwa Segundi naye muneffe tubaddewo ya not long enough neffe tutunuulira abantu kuba kakati ffe twasigala ku predictinga ku experience yaffe entono gye tuyina netukola kakati ono Alien first of all Alien si yasinga okuyimba mu Uganda Alien ennyimba ze si ze zisinga obulungi mu Uganda that's a fact Alien alina ekintu kimu favor from God yakera bukeezi ku makya Alien tasasulangako munnamawulire kumujjako interview kyobula talina respect eri bannamawulire baself made abantu abeekoze bokka tebawa kitiibwa abantu balala kubanga ye obwongo Alien ye alaba yeekola yekka he doesn't attribute his success to anybody enjimba ze teziri sustainable buli wiiki afuluma sina nnyo ndi mumatiyo kyanyambira baka amasavu those are not songs they are choruses bogamba twayiseeko dda kati we tumala okuyitako what next tubadde tukyabitegeera mujja kubitegeera so afunye abantu ne bamuwagira yaliko batiketu alwana ennyo aleme kuggwa guuni initiative gyaliko ey'okubanga ayigira abayimbi bano abaavaako edda for example yasoose ne yeebuuza lwaki baagwa goyinza ozuukusa omuzimu gw'otamanyi kyagutta obanya guyinza okwambala naawe ne gukutwaliramu abo abayimbi bagezaako zookusa bakireva jje kireva jje eddogoli eri musumbula baaloga muloge kati yamwambuludde tunamanyirawa oyo omwana Alien bw'aba ayagala kwefuula Yesu aza okusa emizimu egyafa musical ayinza ogyegattako erinnya liba lya muntu omu gwe twabangayo famire ng'omuntu omu yamanyikiddwa naye ng'alina baganda be ni bangi kakati Alien scheme tasobola kwagaza bantu balala bantu balala Alien scheme ne kireva gye banjawulo so ebyo byonna amala budde oyogedde ku kyeddogo eddogo gye riri mu industry mu ey'abayimbi nnyo konsati ya Chameleone mayembe sige gadyetwala yali nkuba naawe eyatonya wali ku cricket ovoka nyotatukana wali ku Dewington wali erugogo ng'abantu omusana gwaka era yamala okukuba ebidongo wansi netambula negenda eyonkuba ki eyo yali dogo tewali omuyimbi gwe balaba Masaka ow'amaanyi nga Chameleone alina concert muyimbi kyefamu tetwamulaba Gravity yavayo n'agamba yali asaagamu era ne recent Chameleone yavuddeyo n'amwebaza omukubira kasimu nga Chameleone mulwadde mba yamututewo omusawo yaleeta amayembe gazeewo bye yakola aye Chameleone ali mu America Gravity ali mu Uganda oba Chameleone ne Gravity baatula naye amuwe ku musawo ono amukozesa eki nga concert yaggwa ate concert yaggwa eri ebulaaya abadde tagudde ku stage bulwadde abadde akava mu ddwaliro nga tanalegeyininga bulungi maanyi ge n'agenda ayimbira abantu be n'obulwadde bwe nabwe bulimu akabuuzo abazungu tebasobola kyekkiriza kiki batakkiriza abazungu kuva mu ddwaliro ng'oli mulwadde n'ogenda n'oyimba naye yakikoze ddwaliro ki alabye ka vidiyo nga oba yayise emmanju ne bamu ng'ali mu kagali nedda niira tetwamulabyeko n'abaana mutabani we yagamba taata waali bulungi aba
oba Chameleone yayise buyisi manju gwaddwayo nafuna akatebe ne bavuga nga bafulumya nga mulimu n'abasawo lwakwantu bagambye ekisawo omulwadde yeesitulira ate ekisawo kyenkoye nga zo munona ye just akunnomba bukunnomba. Chameleone ye waabo badi ne wabanga mutuufu tulwawo nnyo okukkiriza ka over the years era bambaga nti obulwadde yabuleeserwa alien kwa mambegakawo ne bebekulu badde omulaba abadde yayagala nnyo okwenyiga mu mawulire yavaayo n'ateekayo post ku Twitter yasamisami naye yamuyamba yamuweerezayo kasente ani bebekulu buli bwankwe bamobiliza b'enaalemu abalwadde nga tabawangayo ninayo basatu abanoonyeza President Museveni akalulu nga balwadde bwe bali balwadde bamobiliza nga bebe tabokyanga bebe ng'ayokya nnyo nina abaana abali mu NRM Secretariat abalwadde bwe bali nga balwadde nnyo nga Sami naye noddira Sami ali ettake va ku kubeera ettake ajaguza nga buli muwagizi w'NRM afudde kubanga tosobola kuŋŋa nti omusamiza afudde ku kyalo bafaaza banyiivu bebekulu kyakola ti omusamize waawali mulwadde naye bafaaza beebunguludde awo ne bebekulu anoonya mu mawulire katomugereganya ku Chameleone omusajja abadde mu ddwaliro of course bebekulu ne Chameleone babadde batambulira nnyo ku mawulire era nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu gye binaafundikiranga ne bebekulu ne Chameleone bataddewo olutalo olutaliiyo nga bafaaki andi obanalaba nga temukyabaliko kwaga kati basooka ne bawalana Bobi Wine bonna kati bamulekera Kenzo ane Kenzo naye tayagala biggwe lwaki nti bamwogerako Kenzo olowooza ayagala ye ne Bobi Wine olutalo lwabwe luggwe lwaki weebuuze bonna basatu bawalana omuntu omu yaliko tokability good you have answered it correctly Sami yaliko tokability bebekulu kyekyamuleeta teyakikola lwakuyamba Sami era nekyo Sami kyagambye nti sajja nange yanneewunyisa bali babeera kwaliko mawulire wali abawayo sente mpitirivu okusinga bebekulu nga baziwa Sami ekyo ani yamanya era wulira tweet ya bebekulu emaliza egamba bwe muba mulina kye mwetaaga mu nkubiro kubona ni bebekulu ani Chameleone kyokoze owai tudde ku nsonga za alien skin kino kimuleka wanga ye kwakatetegekedde yavuddeyo n'akutegekera Clever J concert yagambye balina ojjikuba erugogo ate ewuume ate beyakabi nkwato gumbi the comeback of Clever J eja basala erugogo alien skin talina manyi galeeta abantu lugogo amanyi agalina ng'omuntu niwe gawa nga Clever J naye okuleeta Clever J bigenda basala bannayuganda tebakola bwe batyo tebakola bwe batyo nga bategeera bakola batyo bannayuganda bajja kulaba brand tebajja kulaba brand ku ndala Clever J si brand ogambye yagwa bamuzza bamuloga ani yaroga okigambo ekyo ani yaroga Clever J we bali bayimbi era bamugamba bamugamba n'okumuga addeyo yeetonde erina be yalina okwetondera naye ne Clever J ze nga byogera bwe waliwo abatamwagala azze abyogera nga nti twafunemu obutakanyanya abantu abamu Clever
kakati alien skin bw'anaaleeta abantu mu kivulo kya kirevajje ne wajjula ajja kuba akoze ebyafaayo nti ye muyimbi ebyo bikolebwa Banigeria nti waliwo mu Nigeria ajja wano n'abaffe nabo ne beekukumamu Shege funa bulungi naye bw'aba alien asobola osika abantu balabe bulandi endala ajja kuba akoze ebyafaayo mu Uganda wano banjaba nga obutebe bukalu tebamulogeye nani alien ye yagamba ye ne bwagwa kwa buli omu ayogera ku ddogo eri mu industry kalo Nantonga ayogera ddogo buli omu ayogera ku ddogo Diana Nalubega eminyambe alien se mukazi waba ndi mufunisiza olubuto n'olubuto nayo tulu yakugoba mu industry emyezi mukaaga nga toyimba ogenda okudda ng'abaana bakuleka dda balema kyekyo abalemesa okuyimba singa bayiwala nnyo wano kubatega basajja kyogamba nirima bamutega omusajja nkayamuza omutufunira genda okitufunisiza olubuto kiveeko stage bajuliana biki ebyabajja kuyimba wano basajja nyimba okyanga olubuto lwa myezi 5 niba Kalo Kasita bagenze ne bazaala ne bakomawo ne bakubalaga Kalo Kasita Vinka basigadde bakubalaga abo ba upcoming ba Kalo Kasita kyali upcoming ena bimba kyolu trending ayina lulimba ne Gravity oluliwa lwogere wewe wesekerede abo ba One Hit Wonder Kalo Kasita concert yeriwa akola concert ku Fame akola mulongi ngolo VIP balingira bameka bali mwera mu VIP ebbaala nangali aba bayimbi babakola concert mabaala nebanga birthday party tobogeranga oli Vinka nzikiriza Vinka abadde muyimbi mulungi era akyali lwaki tanatuwayo concert consistency yamubula manye okyawula abayimbi consistency kati alien ye buli lunaku ate oluyimba nobody say buli lunaku abateerayo akayimba ayinza otunuulira ebikoola byenkya n'atandika alien agambye ebikoola ebyo bigwa nnyo alien agambye ebikoola ebyo ayina Nkwakyo festival gavumenti eneegikiriza bajja kujja sibiragalalagala tubana ne bapromota nabo bakola ssente bali omuntu ogwo abantu bajja babaleetera ne sente ajja zikola ki naye ng'omuntu ajja kutuuka agwe abantu babeere nga tebakyajja ate nga si gwe gusoosa bonna bakamiiri amaanyi gagenze geesala azijjukira tondeko ekiwaatule naye kati nga tutunuulidde Nkwakyo festival ne bapasita kwe bayinako ebivulu kiddemu omulundi gumu nga mukoze eki Nkwakyo festival weeriyo ne bapasita ate bayinako ebivulu ebyabwe tuyinza okutunulira Nkwakyo festival ku lunaku olwo nga waliyo visitation z'amasomero
bingi ebireetedde ebivulu by'abantu okwesala ennamba z'abantu. Enkuba eyinza okutonnya ng'erimu n'ekibuyaga. Naye ebuloba gye baatadde enkuba terina beegaanira abantu kubeerayo. Bw'ofuna bano abaakanaabe oba abakozi b'emirimu gino egya bulijjo ekivula okubeera successful VIP kubanga tebo oba ogitunda emiliyoni 3 erimu tiketi z'50,000 mmeka eza ordinary. Segedde kyenkwanga nti abatula mu VIP 2 bamala. VIP n'ofunayo abantu 100 ku miliyoni 2 za sente mmeka? Meka. Kakati ofune abanaku 1,000 era tebasinga bano. Kakati ekizibu si bungi. Nkwacho festival ne Clever gye olaba ani agenda okukola? Nkwacho festival ejja kukola kubanga abayaga bajja kujja. Ate wa Clever gye? Anti Clever gye yagwa tulina kusooka biki ebyamusuula nga tetunnamuzza. Kale awo katuveewo tugende ku nsonga za Winnie Nwagi. Winnie Nwagi atabuse akuba nnyo abantu ku stage. Mbu baba bamukwatirira. Winnie Nwagi talina mpisa ng'omuntu. Azze ng'alabikira mu bintu bingi. Yakubawo sigalo we naye yali amukwatiridde. N'amukubawo sigalo. Lwakutwala kacupa k'amazzi n'alwayo. Ng'ate Winnie ennyonta emuluma. Winnie oyo golaba oyo Swans Avenue mwakolereze nga yeetonda olw'empisa z'omuyimbi waabwe. Swans wano yategeka concert ku Cricket Oval. Winnie bwe yategeka concert wale ku Cricket Oval banoonya basponsa ne babula. Ebyaddala basponsa babula nga teri yagala kwa identifyinga na character ye. Waliwo kye bayita professionalism oli munnamawulire. Oyina by'otakola nga munnamawulire olw'omulimu ogwo. Siga leero bakwatira Simisi mu babbi b'amafuta ku sseero oba teweeswaziza gwabula ne baki n'abamawulire. Kakati Winnie Nwagi waba yayingira okuyimba kulina challenges. Bambala bubi abo ba Winnie Nwagi ne basitamira abantu. Kakati gwe do you have law ku kuyima kw'omuntu? Ti omuntu wona amusitamira tajja kuyima. The body is a system. It activates itself. Why are you harassing men emotionally? And when they react, you victimize them. Semes. Lwaki omuntu yandikutakazinao n'akakuba omuwagizi yazo omuwagira ng'asiimula nga toyo? Kye tukubuuza nti bwetaba frustration bw'aba Winnie talina njaga gy'akozesa because I think when is in mind ajja ku stage nga alina by'ataddeko. That's why he loses the judgment. Abagwi b'eddalu be basinga okwambala obulungi ennaku zino. Era omuntu Kamiliyoni oyo nga bagaye nti Kamiliyoni yalwanye ne fan olwawo nnyo okusooka okwolereza Kamiliyoni. Era otegeera nti Kamiliyoni alina kye yakoze faani ono. Naye nga Kamiliyoni nga kiri kyakozesa kimuweddeko oyinza okunyumya naye emboozi n'egwa amakerenda. Kamiliyoni musajja waakala. Ku stage aba mulala. Ne Kamiliyoni ki. Kakati mu Winnie Nwagi gwe mulaba ku stage ng'amaze okukozesa byakozesa bwe busungu obwo. Kyobuuza why could a normal person akuba atya omuntu because violence wolabira omuntu
Into his mind, his attitude. She thinks she's a prostitute. That alone has corrupted her mind. She thinks of abantu No, that's what that's what she says. When you say something about yourself, that's how you view yourself. She has low self-esteem. Winnie Nwagi. Ati kakati bw'ogamba nti nze siri mubbi. Lwaki mugamba ndi mubbi? Nze siri mubbi. It shows in your mind. You are trying to fight the act or the word obubbi. Analyzing ka video kano go mukulabo ko wakalabye kyabadde kiti. Oyo kusaasira yazze n'ayimba. Nesta bwana to. Did they react like her? Is it a different audience? The same audience. Do you find anything wrong that Fanny did to Winnie? According to you. Then Winnie Nwagi, if she's not mad, and this was the first time, she uses something. Aina kyakozesa ku bwongo ng'ajja ku stage. Aina ne guyaganya okukira ssente ayadadde omufu wa ssente n'amugira. Winnie namusanga ku gawucho nga bamupangisiza zayimbe n'avuma omugagga wa gawucho. Winnie atuuka leeti teyeetonda. Winnie tebamubuuza bibuuzo. She's so unprofessional. From a professional brand. And it will affect her. Maybe not now, okay? But she'll realize. Because you can't hurt people. Abasasula sente okwo. Obwo obusungu singa Winnie Nwagi aboolekeza abatamulaba. You know you can't beat up people who are already there to come and watch you, to see you. Seteza. Yagamba mwe temwabaddeyo kyemwogera temukimanyi omusajja yamukwatidde. Ne bwe yali akuba usigalo we bwe yatugamba. She's violent. And as psychologists, we analyze perception, gives us attitude, attitude gives us behavior. She has a poor attitude about her fans. That's why she disrespects them. She thinks she's not accountable to anybody. Abawala b'ebbaala babakwatirira. Waliwo bakasitoma abatalina mpisa. Naye omuwala oyo, she will go with that because she needs the job. Omulimu gw'entertainment si gwa CEO wa company. Yeah. Sege. Omulimu gw'entertainment si gwa secretary wa ministry. Kakati Winnie Nwagi wabaako ye bafaani abasiiwuusa empisa. Akole ekintu kimu addeyo Makerere University akole koosi yaki ya law. Atufayingeko ku economics. She can be a better accountant. Who will touch on you when you are in your office or Balabita? Books, papers are the ones to touch you. But when we byamulemerera kama Makerere waggule. Nze batubaganya nti obuulira obwavu bukutta gweddayo ku university kyusa kali. Be an engineer. Sege. Kati waba akyayagala okuyimba kwa ekiseera kigenda tutuuka agenda funa ebizibu waayi bafaani bagenda mukuba amacupa si bucupa era naawe ku stage walabye nga bamugobyeyo n'obucupa ne bukaaba nga avaayo. Kakati omuntu agenda akwonoonera face because of being unprofessional. Layini ezisooka mu concert bafaani biba bisajja byagwenyuka ddamu. Era abamu concert bazirabira ku bulabirwamu simisi. Akwata kalabirwamu n'akateeka ku stage. Nalaba. Nga mmwe muli eno mulaba naye nga yalabira mu kalabirwamu. Ng'alaba kyolo. Alinda omuyimbi asembere kumpi alabe. Biba bisajja byagwe.
ekyo kyamulesa gwe weewuunya omuntu okuva emabega gy'abeere ku stage wennyini aba agakulaba ki muyimbi we laavu ateka omuyimbi bamulabe ate abazze kuyimba si kumulaba n'alaba n'abeerawo n'alaba ogenda okulaba maaso omusajja gamumyusa ogamba ono ye konsati agirabira mu firiddi naye nga yali ku konsati ndala. So kino kireka Winnie Nwagi ne career ye ne brand gya representing Swang Zave kijja funa we kimuleka. Won't it affect its fan base? It has already affected ate obucupa wabulabye buyitingana bwavudde wayiraaka era mu fans bapromota banaddamu mu booking ate bapromoto ba Swans ejja mugoba. Can they afford to lose her? Can they afford to lose her? Is she the one who started that brand? Is she the first or last musician to be in Swans? Business is about money. If she's making money for them, she will stay. But they also have to think about their brand because Swans is bigger than musicians. So can Swans risk to have a dent on their name? So it's a what she will lose. But I know sometimes such musicians baba afuna dda abasajja abalina ssente nga she's not singing to get money. Nga she's singing to do what? To pass time. Winnie Nwagi omuwa magezi ki nga tumaliriza ensonga ye tugende ku ndala. Tugende ku eri wayesembye. Diamond Platnumz ali mu ggwanga oyinza otakyogerako. Diamond Platnumz era zina nnyo kyemwogerako. Yalandinze safely. Sicho. Nawoninga Spice Dana n'agamba temwewuunyanga waba wafunye olubuto. He has the money to produce all over East Africa. Era ekyo kyangunnyo Diamond Platnumz ayinza okufunisa Spice Dana olubuto. Nga tuvudde mbyokusaaga. Kati ki ekigaana? Gwayina kufulu eziggulawo oba gwayina eziggalawo? Obuuzanga gwayina ekisumuluzo bali bantu bakulu. Yagambye sister we. Basinza okusalawo sister muki yatugyeko akajanja Platinum obwenzi obukijjudde. Yagambye amukyala n'omukyala n'agenda mu nnyumba tewali kye yakola katono wano wanaakikolera. Ate Prostina wa Uganda abantu kambabuulire ennaku zino bamwegendereze. Zidiyeni ezoolaba. As Diamond jets into the country, Zari flies out of the country. Abantu ebibuuzo ne balema okubuuza oluzungu ne lutabuka ku airport. What is your take on Zari and Diamond is in and out of the country? Diamond yagamba ye tayagala kulaga baana be mbuno bayawukana neki ne maama waabwe. Era ye kyakola co-parenting. Zari adigide na Shakib. Zari yatidde nti nno anabeera mu ggwanga nga ne Diamond mwali ensonga ziyinza okuddamu ne zikwata wansi ne waggulu. Of course Zari still loves that guy. That's a fact. That's why she's acting like that. Half of Zari popularity is half Platinum. Half of Platinum's popularity is half Zari's. So Zari and Platinum, which is the bigger brand? Which was the bigger brand then? According to you, which one is the bigger brand? Then muna Uganda njagenda ne Zari. Okay. In Uganda, Zari is a big brand, of course. But internationally, Diamond. Of course. So ani yetaaga ani mo? No, it's not about who needs the other. All of them can be without the other. But these are parents. These are parents. So two parents have decided one to come and another one has left. That will not change.
Zari and Platinum are inseparable. They played sex not once, not twice. And they gave birth. Now, how can people who have given birth to other human beings separate? So Shakibu yerimba. Paka ngataddemu ekiwanga. Shakibu is a raper. He's a need. Taina mwana. A husband and a wife, men you have produced. Others are mistresses. So no mukyala wange nga tuminamu mwana. Aba girlfriend wo. Diamond yasabye Chameleone collabo n'agamba ekirooto kye kyakukolako na musajja gwe bayita Jose Chameleone. Eddie Kenzo kyaliwo ennyo naye ekirooto kye kyakukolako na Chameleone collabo. Ekyo waliwo yasimugambye. Ekyo. Wataba muhanji nga yamugambye ayogere bw'ati. Bebaye kumproduza. Bebalize ddala.